biddewo onyonyole tebabiddamu musi alizayininga n'ateekayo ebbaluwa ye obudde ne buggwa nga batunudde omukazi eyagenda ng'akukyaye kyomwogerako kyonna ensi tekiwulira nze bwe natuulira gavumenti eno nagiraba ekola ebintu bibiri pulezidenti alina weakness ezibbiri naye muntu Museveni yatugambanga nti I deal with the authors si dealinga nani olwo ng'atuga nti Sudan kyekizibu si kkoni singa kkoni tafunye bano bamuwa ssente kulwana polokisewo teyaali tutabwanyiza but these days president ate alinga omusajja akuba atambula ne mukazi we omukazi n'atamukuba tekakati tunuulira esituation eya omunyampi Kagole Kivumbi emisango baatone gino bagiyisizza nti beetaaga kusasulwa. Do you expect this young man to refuse to pay the attorney general? And at times amasimu gava mu State House, the president has said you compensate this man Yarwana mu Luweero. The man has approached the president bazenyira mu State House bwe bati kakati omwana ono Kagole Kivumbi bwaddayo ewaabwe n'abuulira abantu be naffe abajogeddwa abala listi ewanvu ye mugenda muyimeji yammwe eriki twanye ne bolo ruteriyo nange nina abaana abakulu abali mu bitongole atone jeno ye muwabuzi wa gavumenti ye mukulu alagidde permanent secretary nti dizi kubanga ne bwono ogana bajja kujja bateekewo omulala yes yali kutte kwatone jeno president yakwate kwatone jeno si mwana ono ne musisi naye bwali nti musisi oyo omwana bwe yali mu Kampala emisango jaddi omwana oyo oba Museveni yamukolera ki omwana nabba Kampala yenna n'amumalawo n'asigala mu gavumenti nga mwali ne yeekweka ojja wa gavumenti etalina substantive minister of information bajja bakuba bagundi omwana oyo mu biseera bye we yabeererawo emisango bwe gyali nga bayina olugezigezi simanyi Museveni yagambye omukoota alagidde ani yali meya wa Kampala mu kiseera ekyo musajja mukulu ye yajjawo butoda najjawo kinajjawo kati bibakutte ebintu byemukola biraga nti waliwo gavumenti empya there is infighting nti Museveni wants to clean his image naye tasobola kubanga gavumenti eyo nona bulungi bakwata sibeeyo abalagira bebaani naawe ne bwobeera ggwe junior you were a PS you were junior sente zifulumye zivaawa mutwezale kwata mukahanizi mukwata mbe mukomera mukahanizi leka kwata gundi ono no we must be fair. Musisi was here for a long time. Musi used to go to parliament alone ngane musitwe nakachiko ne kundi council ngatekola. What type of MPs do we have? Have we just landed from Mars? Lairo like an envelope. Shut you. Funga midomo yako. Yes. Ndikati mugenda mukolaji. Anti bamuyise yennyonnyoleko. Bibadde tibiri audited. Bulijjo bamuwa sente bamukola bati. Bagundi. Kasozi nyakubaka choko kamwe nkamalewo. Temuyi site kabantu. Nokanti 19 billion bazibba. Nga abantu beri ankuta. They are inciting the population to riot. Waliwo ebitwogerwa. You are inciting the population to riot. It can be even interpreted that you allowed them to go. Omuntu yenna ng'akugambye nti ngenda ng'obadde okulira ekitongole tahanding over musooka kukebera bikimu buli kimu audita baliwa mumanyi ekiri mu treasury nga balina national accountant general bainani who releases this money because when you talk to us we're not talking to peasants. How does money, government money, get out of government? Ekitongole kiriwa president. Yes. Mulema kutuvuma magufa. That's why it is becoming difficult for us to defend this government. Muyumba kwange babukube mumatalidde ku mwanyi muzze mu ebyo kali mwenda kwata bitu bya musisi. No, tetujja kuyuma yumba kafe bakakube na bana baffe. Luli mukazi wange bali bamusi. Ate. Ati nga bagamba togikwatako. Babbi bubbi nemba kuba. Kati ono mu Pakistan bali batuto omwana nge bamujjemu ebigundi. Ne mukuba ne mujja wano yadduse. Family yange bajja atakingira ki. Mange bali bamuoja. Basasula ki. Ntwe yapusi kuyingira mu meeting. Ntwe yapusi ina mulimu kimu State House. So it's bote balabwa. Naye gye munaakoma
obutabeera fair fe abaganda batutraining okubeera fair emuganda bwe luteriyo the umbilical cord gonorrhea cannot affect an umbilical cord. Why? An umbilical cord is a witness naye yetagendayo ezikuteruma mukundi kuluma yaguzza omuganda batutraining okubeera fair omukundi gukebere kukola yenduulu nekukuba mu ngalo naye bwe gugendayo musigale kakati eyanga PS like kivumbi how can he reject orders from his superiors era bajja mujjawo kubanga mwe temulina principles kyemugambye kyakola kubanga bwe bakamana gwe babadde baganye okugenda okutuula ku boodi ya umeme nti awunya ekivundu gwe batutokirininga judiciary byombi bituufu. Which one is important? To clean the judiciary or to sit on the umeme board? Encha bitatuula kulya umeme board nibamuteeka mu guntu yetasmeringa because you don't have principles tetukyasobola nabano bamawo kyekibasudde kufuukamu gwe yekino ekisote ekidde eno n'eno noga nti kutuula ne Bobi Wine nga wagende wa president n'obwamayo olunaku lulaba bakulaba kiro bali bakuŋŋanya sente. This is the only explanation. So Bobi Wine cannot sit with you. You cannot get married and remain a virgin. No. Tebayinza kuga anti-marriage tebe teyali consummated kyovola abakazi betubuuza ennaku omukazi gwe babuuza ti ennaku olifumbirwa ddi neebala kubanga marriage bwetaba consummated nosigala ngaoli virgin kitegeeza obufumbo tebwaliwo. Yes kakati bayinza gati guno omukolo gukolebwa virgin timuyite naalongo ate naalongo virgin n'olwekyo bwe tutabeere fair fe abategeera nti inciting the population abasajja nka babbye kubanga a revelation is followed up by a decision. Tikakati oyo atonda ejjeno yali musuubuzi ne bamuleeta ye egundi problemu ye kakati ngaga amateeka ge baleese tegakola. Why? President Museveni Yesu si yakuleeta amateeka iwafiri okuleeta amateeka naye principle ya Museveni yaani ti Museveni yagenda mu nsoko lwakubba bululu. Museveni omulimu gwe kulifuuminga aleke legase. Kakati kuotandika okugamba olwaliro nti akaluke babadde babala kaani kano kagundi twagalawo bataano be munaagula. Museveni wesiye ye olutalo lwonna luba lufudde olutalo luba lufudde. You have realized you are unpopular. What has made this government unpopular? Mwe ababbi tisente zemwatitadde mu bintu. In fact mwali badde mutuula kwetunulamu nti yinula mu kifo ky'okusasula abantu beyisizaamu enguudo tebasasula nabagandi mutunule teri mulamuzi alisiba Ntaganda yaguza olusaalu lwawali oluguudo we lwayita ebusega ne luguza yinula biliyoni 5 nema ne yinula aba gavumenti ne bakkiriza nti olusaalu lwa muntu ekitegeeza oyo si Ntaganda. Tosobola kusanga mukazi mwana wo bebi mwana wa myaka 4 musula naye mbuliri n'omusanga nga emitwe waliyo kondomu enkozeseeko noga nti azikozesa ku nnyina nyina yabaleeta essajja eryamaanyi mu nju. Webale nnyo Tamale Mirundi ne wiiki ejja Lwokusatu tujja kuba tusisinga. At least akukonka sindiseeyo. Omwana asesema tomumma byakunywa naye ebyo ebyagundi sonyi musisaako mewani. Abasajja ba directors ba KCC badde bali signing omumu nembagamba nti ono yasembyeyo yakuza n'ennyumba Canada n'embwa n'agitwala. Embwa ye? Yes. Nabagamba wano. N'agifunira political intelligence would ask, why are these people resigning? Usopidi. Ono omuvubuka yakubanga amayumba g'abantu eyafaamu omu yali abiyita byakuzannya kagenda kubeeza omuggulu. Yali kye yasoma.